waliwo ekiteeso ekitambula mu ggwanga kyesimanyi oba kinaayitamu naye kisobola okuyitamu. Ti omwaka gwandibadde nga ne ttaamu 2 abaana abandiwumuddengamu omwezi mulamba ne baddeyo ne bakwasaganya. Obanga aba yunivasite mu mwaka balina semisita 2 aba primary kiki ekibasomesa ttaamu 3 balagawa? Kubanga ttaamu eno ey'okubiri bannayuganda bafuukidde ekizibu. Oba okyalwanagana ne fiizi wa first term ng'ate omwana bamukusindikira nga bakugamba azze kuwummula naye ng'ekituufu anoonye ssente n'addayo aba yaakaddayo n'akomawo. So ekiteeso ekyo nga bwe bize bikyuka nti kaakati waliwo ne new curriculum bingi ebize bikyuka mu kusoma. Nze we nasomera mu myaka gya 8 paka 86 87 awo twasomanga nga ansa bazituwa waliwo options kakubeere kubala kalubeere luzungu bakuteerawo 4 namba A, B, C ne D. Kati bw'obanga omanyi okubaza oyita naye nga tobimanyi twatulanga ku ABCD n'ozibala kanemu kanabiri katakonkomanga kyakafumba manyi fumba otya ku lujjo D nga ansa sebo tuzijjuzaawo naye nga tetubimanyi bye tujjuzizaawo. Omulembe gwa Museveni bwe gwajja ne bakyusa ne bagamba nedda tewaliwo bya options kati kola okubala kwo bakola oluzungu lwo obakola geography wo obakola history wo ba science wo subject zonna zeekolera oyite by'oyise ne twali byakugamba nti answer ziri wano teeba A, B, C oba D. So suggestion eno tujongeremu amaanyi eyite si lwakubanga tetulina ssente naye n'abaana obba wewulirako n'abasomesa nabo bawewulirweko. Tamwezi ali ku university mu mwaka asoma emirundi egi semester 2 naye owa nasale owa top class owa baby owa manyanga biki owa primary owa secondary taamu 3 bisobola okukavaringibwa ne tumanya nti tusasula taamu eva mu February ekoma mu June July yenna wakuwummula new financial year betandika ne baddayo for the last semester ne baddayo for the last term. Byonna byangu bya covering awo ate baba bazeeye ewaka taamu bwe zibeera 2 I'm suggesting tewali kuddamu kuba na homework. Abaana bayige ku mpisa z'omu bantu. Tulina abaana abavuma abantu, tulina abaana abatategeera bangi nnyo nga bawandiika bulungi bakuze ne bafuuka basajja bakulu bali mu parliament nga tebategeera. Basiwufu ba mpisa bali banguzi tebamanyi kuwangaalira mu society. So weetaagisaawo awo omwezi gumu n'ekitundu oba emyezi 2 mu mwaka ng'egyo gyaluwummula tewaliga nti ate baakutikka by'olikolera ewaka. Dewaka oyige empisa z'omu bantu, oyige n'emirimu, oyige n'okwebeezaawo, oyige ebintu bingi. Abantu tebalina table manners. Abaana bali abatambula ffe baatukubanga emiggo ne bwe kiba kikajjo tuula okirye naye kati omwana omuteeramu emmere ye n'atambula kubanga ebyo byamanyidde. Swadde ewaka abaana bwe baawummulanga nga bagendako mu bajjajja baabwe bagendako mu basenga mu baani tewali bitabo byagenda nabyo bwagenze ne homework n'avaayo ng'ayize ekyomu bantu. Era abasinga obungi tuwangalira ku ekyo kye twayiga. Social quotient yetuyamba. SQ uwangala otya n'abantu. Kati olwaliro ne bolaba abaana batawasa, abaana ne bolaba batayagala kufumbirwa, bayiga independence. Okatwala mu kisulo ne kabeereyo kawumulamu katono ne kaddayo, kawumulamu katono ne kaddayo. Obulamu bw'omwana bwonna ogenda obugatamu ng'abadde independent. N'abafumbiddwa tebamanyi kwebaka n'abaami baabwe. Oba nkyogedde bubi tebamanyi ffe tulina kye bayitanga bakiyita bati okuyisa omukono omuntu n'omusibira muno. Kado kya Luganda. Ekyoluganda kiriki ewaffe nze ekyemanyi bakiyita kufumbata. Kaakati abaana bakulira mu bisulo ne b'omuwasa era bwe mutuuka mu buliri nga yeekwata piro ye ng'aginyweza. Musula 2 mu kitanda kimu naye nga muli banjawulo. Tomanyi na kumanya tulongeri gye tuwoomamu ng'omuntu akutaddeko omukono nakwefunza. Kati buno obwana bukulira eyo bambi kali independent kuva buto gumite mulera gumite.
oba eri ategere kye ŋŋamba. So naye ekituufu kiri nti wadde waliwo amasomero ga gavumenti abantu era bamenyekamuuko. Twebaza gavumenti for UPE USE naye abantu bamenyeka. Aba yakamalayo kalooni ka first term ng'omwana akomyewo ng'oddamu olyayo akalala. Buli gwokubira kati n'omugamba nti nkuteere kwene essimu kati tonteera kweyo bannange. Mbuuliza naye bw'oba olina ky'omuwa kimuteere kweyo essimu. Omulala ozimuweereza nga tobuuzizza n'addamu n'akubiranga emiranga gy'akubako obukubi. Sente z'ompeereza kiziridde. N'omuzandi kizigudde mu kamwa ka kizike. Nedda ekyuma mbadde nnyinayo ebbanja. Gavumenti ekola assessment erabe ab'amasimu ab'amakampuni g'amasimu erabe ewola baani beewolera ki. Tonnamalayo kalooni k'okusimu akafiizi awedde kati babasindika waka bakomyewo. Twagala ttaamu 2. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Twagala ttaamu 2 era ekyo His Excellency Oli Kaguta Museveni, Maama Janet Kaguta Museveni, Minister of Education omujjuvu, ne mukitukolera mu kisanja kino ekya 2026 ku 231 muba mukikoze nga bazadde. Muzikubire waggulu abakyagala. Ttaamu 2 zokka mwaka gugweko omwana agende ku ssomero manye nti gyali asoma. Naye kakati abaana basoma ttaamu emu eba yakagireetinga ey'okubiri nayeze, eba yakagireetinga ey'okusatu nayeze, buli ttaamu ne ssente zaakwo. Ate n'otookoma okwo olina okukyalayo emirundi egi. Viddi ziri 2. Ate kiruma nnyo omwana obutagenda mulaba. Kiruma nnyo omwana omuyingiza mu bizibu y'omugambe muno nja kukyalira gumu nkyalwanagana na looni. Omwana si kirungi mukyalira gumu olina kukyala 2. Kati tukyala 2 nga ttaamu eri emu. Eva mu February etuuka mu Juni. Bawumule July bawumule Partly June ne July baddeyo mu August balikomawo mu December. Ttaamu bw'eba mpanvuko bwetongo omwaka baguzizaamu mirundi 2. Emirundi 2 tujja gikyalanga nga tuli basanyufu. Ebyo biteeso ate nga bijjamu mutima mulungi. Uganda yaffe tetulina bulala bwe tulaga. Wano we waffe. Ekituufu kiri nti UPE eyamba, USE eyamba. Naye genda oyimirire ku mulyango gwa Parliament otubuulize abasomesezaayo. Okujjako era gavumenti eyise etteeka nti abaana baabo bonna bali mu Parliament bagende mu UPE gye tumanye nti bali awo. Naye naffe tulowooza nti abaana baffe twandibatadde masomero ga private basobole okumpiitinga n'abaana baabali. Teri kintu kibi mu nsi muno nga kuzaalibwa mwavu n'osomera mu ssomero lya bwavu, omwana weera n'asoma n'abaavu n'akwana ku baavu kwega ne mutambulanga n'obwavu bwammwe. Obwavu obumu bwe tusabira bwakabeera mu generation emirundi ng'ena okuvira ddala eri mu 1900 nga bagaba n'ettaka. Famire yali njavu, yawasa mu njavu, bazaala mu njavu. Abazaalibwa mu 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, mukyawasa baavu, mufumbirwa mu baavu, muwasa mu baavu, mufumbirwa mu baavu, muwasa mu baavu, mufumbirwa mu baavu. Ate no bali abaavu baaluli baali balungiko ng'abeerawo n'essamba yeye mwanyi, abeerawo n'olusuku abaako ne waakuleka. Abaavu ba kaakati omubiri gubabanja, azaala abaana n'abakulekera. Olero bw'oyita abaweerera ku 100 abakyala bali 9 oba 8.
omwavu akuzaalamu n'otoba wadde na maama kiiti, toyina n'akaveera kakutwala mu ddwaliro. Oba tutegeregana? Kitegeeza nti amasomero ga njawulo.